Salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kayongo Hakim. Sebo mukama wange. Oli wa Kayongo. Obo buli azamanya. Omuwuliriza owa 10 akamuza mwenda Palo of Africa Radio. Njagala okubanga mbakakasa nti okuva lwe nabasiibuddeawo ate saagenze wakakwebaka. Nkyagenda maaso n'okubanga ntalaga ebitundu ebyenjawulo okugezaako okubanga tufuna ekifaananyi ekituufu na kiki kye tusobola okubanga tubasiigira tugende maaso n'okubanga tutambulira mu buufu bwe bumu. Bitundu ebimu bye ŋŋenze maaso n'okubanga ntuukamu abalonzi abasinga babadde bagenze dda maaso n'okubanga bagobwawo. Wabula nga abakoze nga ba agenti abali ab'akakiiko k'ebyokulonda nga be bali munda mu kaguwa. Essaawa zino essaawa yegamba ssaawa meka bwana Hudu? Essaawa yange ngamba eddakiika 33 ziyise ku ssaawa 4. Eddakiika 33 ziyise ku ssaawa 4. Kati zigweza 34 ne seconds 6. Bw'oba ova ku Ntebe Road ng'okwata ku luguudo lw'e Busaabala waliwo polling station esooka nga wakayisa ewa Dr. Katumba Hussein oba ku kaakalina akali ku luguudo lw'e Busaabala. Polling station eri awo wentuukiddewo mu kiseera kino nga akaguwa kakyaliwo wabula nga abagatta obululu balina akatooki n'akataala nga be bagenda maaso n'okubanga bagatta. Era kirabiddwako nga waliwo emmeeza zibadde 2 nga buli mmeeza erina akatooki wabula nga abamu bamulisisa na ssimu. Naye ng'era ekifaananyi kikulaga nti bali mu nteekateeka za kugatta kaki? Kalulu. Bali mu nteekateeka za kugatta kalulu. Wano nno ndabyeko ku ba poliisi sako ne LDU nga beebulunguludde akafaako. Tweyongeddeyo ne tutuuka ku kasaawe bakyabala akalulu paka kati. Bakyali mu kubala kalulu. Bayinza okubanga bwe bamaze okulangirira bye bagize nti tugasegase bino ne bagenda kati wakyaliwo enteekateeka ezigenda mu maaso awo wakati awo. Bwe tutambuddeko ne tuuka ku polling station eri ey'oku Kasaawe. Akasaawe kano kakolasi ak'oku luguudo lw'e Busaabala we kaggwerako. Waliwo polling station eno wabeereddewo ddala bajawuddemu emirundi gibadde ng'esatu. Era nawo wentuukiddewo nga baasibye akaguwa wano no deployment ebadde y'amaanyi nnyo kubanga n'emmotoka ez'akabangali zirabiddwako nga ziyimiridde awo. Abasajja bambadde ebidowadowa sako n'aba LDU balabiddwako nga beebulunguludde ekifo kino. Wabula nga buli mmeeza erabiddwako nga eriko akatooki. Kwegamba layiti wabaddewo okwekengera nti layiti gye tugenda maaso n'okubanga tulaba ekozesebwa yandibanga temala. Olw'ensonga nti balina butooki abamu bamulisisa ssimu. Tokyamyewo kubabuuza nti ki ekyaviiriddeko obululu obutabubala? Ngezezaako okusaba omwaganya okunzikiriza waakiri ntuukeyo wali eri. Bannamagye ne baŋŋamba nedda ssebo wano tojja kubuukawo. Omukisa gw'oweereddwa oli wa ddembe okuyimirira awo n'olengera buli ekigenda mu maaso. Naye tojja kukkirizibwa kusukkawo yadde okuweebwa omukisa okwogerako n'abali mu kugattagatta. Era sibandaddewo mmazeewo eddakiika zibadde nga 7. Naye mbagamba bwe muba ekyo nakyo mukiremedde ebyo nabyo mbifunye nkoze ki? Ŋŋenze. Njolekedde ku polling station eri ku St. Pius. St. Pius bano nno bw'obanga oli ku luguudo lw'e Busaabala oyambukako waggulu w'ekkanisa. We wali polling station gye ntuuseeko. Era nayo nga okugattagatta kukyagenda mu maaso. Ekyewuunyisa nti ekyebuzibwa lwaki okutuuka essaawa zino empapula zino tezinaba kutwala kubanga zitwalibwa gye zirina okubanga zikola ki nga zigenda kubanga tulaba obudde bugenderedde. Twagala okwolekera essaawa zigenda mu 5 naye ebirondeddwa n'ebikozeseddwa byonna n'obululu bukyaliwo ku ki? Ku polling station. Era nga emmotoka za poliisi zirabiddwako nga zo zikyaliwo awo zirabika nga zibirindiridde. Kuba bukuumi enteekateeka egende mu maaso bulungi. Enteekateeka esobole okubanga etambulira ddala okugenda mu maaso. Njolekedde ku polling station endala. Ani asiikudde? Ndi ku mawulire gendi mu kuweereza eggwanga tusaba musookerendeko okutankalanya ekitundu eggwanga lisobole okugenda maaso n'okubanga lifuna embeera. Abantu nga mpulirawo oli waliwo engeri y'oluyoogaano. Wakyaliwo bangi nnyo ku polling station ezitali zimu
naye era okusigirako ekifaananyi ekyenjawulo waliwo polling station ey'okumasajja ku masomero masajja ku masomero era deployment ebadde y'amaanyi nnyo era okutwaliza wamu nga amagye ne poliisi nga nabyo bikyetoolodde ekitundu. Right now ndi ku polling station emanyiddwa nga eya Leti Musoke. Omugenzi Musoke era nga yatuumwa Leti Musoke. Ekyenjawulo ekiri ku polling station eno amagye ne poliisi weebiri ne LDU naye n'abantu nabo weebali. Abantu bangi weebali era n'obuguwa bukyaliwo. Nnyinza okuga nti obuguwa baabugjeewo. Obuguwa tebuliiwo. Naye nga bakola kibabala. Abantu weebaliwo olwo bakyagenda maaso n'okuba nga bagattagatta n'okujjuza foomu. Wabaddewo ensasage ebadde erabiseewo mu ddakiika nga 5 emabega. Era tulabye ku bakuumaddembe nga balabika babadde batandise okuba nga bakangula ku maloboozi. Okusobola okwewala ebikolwa ebyokwegugunga. Wakati mu mbeera ey'okujjuza foomu zino ezigenda maaso n'okuba nga zijjuzibwa. Omu ku bakulu abakiikiridde akakiiko k'ebyokulonda amanyiddwa nga Ssemaganda Po. Ono nno nga amawulire ge tufembeyo okuba nga tufuna batugambye nti y'omu ku banna NRM mu Kayingo. Yes, kubanga okusinziira ku kyetugenze maaso n'okuba nga tufuna jjukira polling station zino bazaawuddemu nga owulira obwedda bwowulira nti A to Z n'ebitundu ebirala w'ebityo. Kaakati ono omukulu ono polling station kakati Kayongo kusalamuuko katini kivudde ku ky'okubeera nti bizze kikeerezi okulabika nga bagatta obululu buno. Ekisooka ennamba y'abantu abalonze ebadde nnene nnyo olunaku olwaleero. Era okusinziira ku bantu abakulu betwogeddeko nabo batugambye nti kino ku byafaayo by'ekitundu kino naddala ekifo kino we balondera kibadde tekibangawo. Basajja bakulu batutegeezezza nti abantu abalondera mu kifo kino batera okuba nga bannyuka ku ssaawa emu. Ssaawa emu baba bamaze okuba nga bannyuka okusinziira ku nteekateeka eba egenda maaso mu kitundu. Naye embeera we mbadde nkugamba nti webadde esajjukidde omukulu ono Ssemaganda Paulo abadde kansala yaliko ndowooza ku kitundu kino ng'omukulu gwe ngenda okufuna omu bwagenda okuba nga akunnyonnyola. Abadde agezezzaako okucyangacyanga empapula ng'ajjuzzaawo ebikyamu. Kakati bitereezeddwa. Anti nkujjira. Kyokka ng'ate abantu ekituufu babadde bakifunye dda. Ku polling station eno Robert Kyagulanyi Ssentamu agyetisse. Era yagyetisse n'obululu 368. Yoweri Kaguta Museveni n'afunawo obululu 234. Kaakati Ssemaganda ezimu ku zino polling station nga bwe zaawulwamu nti A to Z. Robert Kyagulanyi Ssentamu wabadde yafunye obululu 404. Ssemaganda abadde awandiise nti Robert Kyagulanyi Ssentamu afunyeewo obululu 4 bwokka bwe buti. Awandiise 02 nga bye obululu 402 bulambirira. Omuntu wa bulijjo yabagulizaako banne n'abagamba bannange mulabe foomu eri omusajja kyajjuzzaako si kyekituufu batuba. Era oluyogaano lubadde lw'amaanyi nnyo. Ssemaganda abadde agajambuddwa okutuusa poliisi begenze maaso n'okuba nga emutaasa n'ekkakkanya embeera. Kakati embeera etereddaawo. Embeera ekkakkanyemu naye njagala tufune omu ku bavubuka b'ekitundu kino omukulu amyuka defense y'omu ku bakkakkanyiza embeera eno era ndowooza katunnyonnyolemu ko katono wano tulabe.